ITV Uganda, thank you so much for watching. Yona jemusinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebale ddala. Mbeera ya lockdown buli omwali waka nenga bingi ebigenda maaso mu ggwanga. Ab'omukisa abaddamu ne bakola, but still we need to pray for each other. We pray for our country. We pray for the nation. What the XP gemanya yona jemusinzira okutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku lwa leero tukyagenda mu maaso n'okugoberera emboozi ya Prince Job Paulo Kafeero y'abaana be 15 nge 11 abaaboolebwa ne bagambibwa nti si baana be baagala kufuna bwenkanya bagamba baagala baziikula ekitaabwe era ne court order bagirina wabula abalala abana nga bakulembeddwamu muganda waabwe Swazi bagamba nedda kitaffe tajja kuziikulwa. Olunaku lwa leero tusazeewo tunoonyeeko veteran journalist atenga yali investigative journalist Mr. Drake Sekeba mumujjukira bulungi vumbula ku WBS TV, one of the prominent programs ezasigala nnyo abantu ku bwongo era nga ze programu fenna zetwalindanga paka lwezaggwanga mu biseera ebyo. So tuline Mr. Drake Sekeba tumusanzeeko wane wakaawe era nga tuli mu office ye twagala tuwayawayeemukko naye mpola mpola. Mzee Drake Sekeba tusanyusa okulabako taata. Nange nsanyusa okubalaba. Bigenda bitya? Nga bw'onnyonnyodde mu ntandikwayo tuli mu lockdown. Oba lockdown mu Luganda kiki? Tuli mu kanayo kyani kati. Kanayo kyani. Yes, tuli muntu tamanyi kyani. Tuli basibye abewaka. Okay, tuli basibye. Okay. Obudde ndowooza nti programu yo ejja kuneerakiriza ngenda kwenyola na Lungereza. Omponyeza sina genyola na Lungereza. Twogere olulimi lwe tutegeera obulungi. Ate bw'omaze okukiteekawo. Kitegeeza programu yo eri mu Luganda. Eri mu Luganda. Okay, guys. Wekiganya oluzungu nga tuteeka. Yeah, okay. Waliwo ebigambo ebiyinza okugaana mu Luganda. Atalina ngeri gya kukyogeramu. Naye bannaffe abatulaba mwebale kuwagira television eno exceptional television kintu kipya wemberedde mu television myaka gyaffe nga tetulina gundi television sifaanabe naye ndowooza seeno yokka waliwo ndowooza n'endala eza online. Yeah. Okay. So taata nkwanjudde naye era nsaba n'abakulaba obeeyanjulire mu ddoboozi lyo. Ate kati mbeeyanjulire ki? Ogambye nti nze Drake Sekeba ndi munnamawulire omukuukuutivu. Kakati ate nze nange ntandika okweyogerako ndi mukuukuutivu. Nze simanyi nti ndi mukuukuutivu naye bw'ogambye nduddewo ekiseera nkimazeemu emyaka ekisaawe ky'ebyamawulire nkimazeeko emyaka kati gisusse mu 50 ndowooza giringa oba 55 oba 56. 56 years as a journalist. Yes, natandika okubeera munnamawulire 1965. So okutuusa kati emyaka gino ng'esatu nawummula naye nga sinabakoowa. Era tukusanze okola research wano okwasaganya kino okwasaganya kiri. Yes. So naye ebimu mbimanyi ebintu ebirala sibimanyi. Waliwo abansinga okumanya abo bemwandibadde munoonya naye kale neebaza omukisa gwe mumpadde nti muntaddemu Kasunda Baasi nti nange nina kyemmanyi. Muzei Drake Sekeba ebisinga wabiwuliddeko wabisomyeko ebimu wabirabye abaana ba Paulo Kafeero 11 baagala kuziikula kitaabwe bawakanya kuba bakolako call test abamu ne bagamba si baana ba Kafeero bali ne beekubira omulanga mu Administrator General's Office. Administrator General n'abagamba nti option eriwo ya kuziikula kitaabwe naye n'abagamba talina buyinza obwo kooti yerina obuyinza obwo. Ne bafuna court order bafuna court order ebakkiriza okuziikula kitaabwe abaana bonna 15 basayininga naye mu mbeera eyo bamala okusayininga ne babakwasa omusawo wa gavumenti akola ku nsonga ezo Dr. Byaruhanga
wabula mu mbeera eyo abaana abamu ate ne bakivaamu ne bagamba tebaziikula taata waffe, so nga bano ate 11 balina ennyinke ku mutima, balina obuzibu, baagala kuzuula baana ba Kafeero si ba Kafeero. They are trying to say nti kye basinga okufaako si ssente, wabula basinga kufa ku paternity yaabwe, baagala kuzuula kituufu baana ba Kafeero. Gwe nga veteran investigative journalist, twagala opinion yo taata, what can be done by this family? Okay. Ekisoboka okukolebwa mu family eno kyekyo family kyesobola okukola nekyekkirizganyizaako. Awatali kukkiriziganya tewali kisobola kukolebwa. Bakkirizaganyiza ku ki? Ekyo ndowooza kijja kubeerawo kibakkirizaganyizaako. Naye katugende katumale okwebuuza ebibuuzo. Abaana temusobola kugamba nti oli si mwana wa taata, olusi yamuzaala, ono si yamuzaala, olusi yamuzaala, olusi si yamuzaala. Gwe mwana mu abaana temulina buyinza, si mwezaala. So but then alina okusalawo ye taata wammwe ne nnyammwe. Kubanga in any case muyinza okulowooza nti taata gondi yatuzaala naye nga babagabayo bugabi. So naye byonna si bye tuliko wakati. Katuli ku family ya Kafeero n'okuascertaininga n'okutegeeza ddala kituufu okuziikula. Ffe tugamba Abaganda nti totabulatabula abafu, ddembe ly'abafu. No, kakati oba totabulatabula ddembe ly'abafu, kati bagende batawaanye, oli yeefiira dda, ali mirembe gye oba ali mirembe batali mirembe, I don't know. Naye kakati baagala bamuziikule. Naye bwekubanga kumuziikula kulina kyekunaayamba, kyekunaataasa, aziikulwe provided nti amateeka gakkiriza ne family ekkiriza. Kalicha ebyobuwanga ne biba tebikkiriza, naye mu mbeera eriwo tulina kgenda naki nekyamateeka ne family kyegamba. Weewaawo kirina ebintu kigaziwa, kubanga okuziikula omufu si kintu kyangu, naye ebiziikuza omufu weebiri kyengamba mu byessente naki zitera okubeera nga weeziri, era kyendowooza nti weeziri. Kati ebyona byona biba nga weebiri, ekinaamala empaka kuziikula dokita asobole okumusalako akanyama bazuule bano baana bamufu, bano si baana bamufu. Naye abaffe neebuuza bwe banamala okuziikula ne bagamba nti bano baana bonna bamugenzi, kiki ekigenda okuddawo? Bwe banaagamba nti bano si babe, bano babe, kiki ekigenda okuddawo? Tuleeta mirembe oba tuleeta ate kwongera kwawula mu family? Naye ate era ne boonooba toziikudde era embeera tejja kukola kutereera. So bwe kiba nga kisoboka omufu bamuziikule. So apparently waliwo bagamba nti bali bakwano ba mugenzi, kuliko omuyimbi Mr. Kisemakula, omutegesi w'ebivulu Balamba Lugahare n'abalala bagamba nti Kafeero tebamuziikula, nti bafuneyo baganda be babajjako omusaayi oba DNA matching. Anti kakati tuli ku bya busawo. Omusawo akugambye nti sijja kebera ba Luganda. Kati abooluganda bookebera nabo baba ng'ate nabo bayinza okuba nga babuusibwa. So exactly. So the best is go to the source. So kakati abagamba nti tebaziikibwa bongezi kuleeta buzibu ku buzibu. Siraba lwaki bagamba nti taziikulwa. Aziikulwe, ekyo nakyo kiggwe basalewo nti ono si ono. Their view is bagamba Kafeero yaziikibwa mu bitiibwa namungi w'omuntu bandimulese n'awummula mirembe. Whereas the other family, abaana bali taata waba bakulembeddemu Muzeeyi Nende agamba nti no,
abaana bano baagala bwenkanya mugamba Kafeero awummule emirembe naye anaawummula ati emirembe nga ffe abaana batubuuza taata ani atuzaala nange sirina kyakubagamba in that situation. Kakati nti yaziikibwa mu bitiibwa ate kakati ebitiibwa biruwa kati tewakyali kitiibwa oba yaziikibwa mu bitiibwa ekyo kyaggwa yaziikibwa mu bitiibwa ya kwaganze abo mikwano gya Kafeero tegirina we giyingirira mu issue efaana well oyinza naye efaanana bwetyo bali bagamba nti twagala kumanya oba tuli bano oba baana bagundi ya kakati bwogamba nti no temumuziikula ng'ate etteeka likukkiriza okuziikula ne waliwo ne demand ekwetaagisa to prove so go ahead with that and secondly demand eri awo naye ne thirdly nti ne costs osobola to meet them then why don't you do it and get rid of all the issues. I hope nti okuziikulwa kuziikulwa kwa Kafeero kujja kuleeta obutebenkevu mu family n'obwenkanya otherwise without that tewali nsonga lwaki bamuziikula. Muzeeyi Drake Ssekeba, what does this mean ku bazadde bonna abazadde abaana naddala abasajja nga bakyali balamu? What lesson do you think gye kiraga eri abazadde? Kizibu nnyo. First of all okubeerawo obwesigwa mu maka naye ate thing toyinza gamba mu maka kubanga not every mwana teyazaalibwa mu maka omwami n'omukyala bafumbiriganwa tibazadde kubanga for example omusajja oyinza okuzaala eri nozaala neeno nozaala neeri so naye whatever case may be wetera okubeerawo obwesigwa nti wadde ng'omuzadde wa Jeeni akuwadde ekituufu akuwadde omwana omutuufu kubanga gwe nobwo ogamba nti nze omwana wange naye omukyala yalina okusalawo oba omwana wuwo oba si wuwo ayinza okuwa atali wuwo so naye bo bonna byenkizingiramu obwesigwa kakati in general oba olina okukwata ebintu obulungi properly kubanga oyinza okugamba nti omwana si wuwo olwokubanga omuzadde olwongera ebizo omanyi omala kugwa n'otegeera ekyo nti ogudde kubanga olwokubanga omwana bakugamba nti omuzadde omwana notandika kugamba nti nze sizaala nze n'oyo omwana si wange neweesunguwaza so bw'obanga omanyi ng'obigendamu manya nti ojja kuzaala abaana so advice yange nze gyenegamba twegendereze mu bintu ebifaanana bwe biti otherwise tolina kyakola oba si ekyo ojja kukuza abaana abatali bawe famire zinzirabyo nnyingi kakati problemu eriwo nti nabino ebyokugamba bukayana mwana wange omwana wuwo omwana wange omwana wuwo nzisukkiriza mugenze munankani bakebedde musaayi sigugwa that yeah fine ekyo kiba kirungi okukakasa nti omwana wuwo basiwo naye omwana ono azaalibwa omuleseewa kubanga ntuuse emyaka kati nga bano abaana ba Kafeero myaka 2 kati ng'ojja oŋŋamba nti nze si Kafeero sinze kuzaala kakati omwana adde waabeera atya naye yennyini famire yo gyonoonye future ye as a citizen ogyonoonye. Is there any way this family could possibly sort out this nga tebaziikudde kitaabwe abaana oba ne baddamu ne bateesa bonna ne bakkiriza? Is there any way ekiyinza okukolebwa? Waliwo naye osooka naye kiki ekibatabudde kyosooka okunoonya kati nze sinza kugamba nti kino kyekijja okukolebwa kino kyekyandikoleddwa mu kifo ky'okumuziikula kubanga ekyandikoleddwa kukkaanya kati bakkaanye nti ye
ono si abazaala obone abazaala bakkanye kuki so tolina sikiraba alternative kwe kuleka embeera nga bwefaanana buli muntu neyeesonyiwa kyalimu and all that kubanga kati nze era sitiro mba nzirayo ekibatabula kiki bya bugagga byaki byobugagga sibirabawo wafere byaleka enyumba muŋŋambe nyumba kakati nyumba n'ettaka ly'omukyalo ennyumba abaana bali abana bagitunda exactly ettaka ly'omukyalo balipangisa abalimi b'ebikajja kakati n'ettaka ly'omukyalo gomanyi how big it is ettaka ly'omukyalo oba something like 30 acres okay 30 acres ngani agipangisa ani alina obuyinza bano abaana abana be balipangisa so kakati batuule bekolera enteekateeka balabe nga bakkaanya naye kati baba baagala kuzuula kituufu balina okuziikula kitaabwe baba nga baagala okuzuula ekituufu nga kinaabayamba bamuziikule naye bwe bamala okumuziikula ne balaba ekituufu bagendere ku ekyo bazimbire ku ekyo so si kuziikula ate ne bamuziika ne basigala awo ng'ate bakyerumaaluma wanaaba tekikyagasa olumwaziikula waaki olowooza Muzei Drake, is there any possibility that there could be a mediation whatever outcome will come out nti oba bano baana bakafeero bano si bakafeero? Do you think abanaazuulibwa nti baana be n'abanaazuulibwa nti si baana be, do you think wayinza okubeerawo ekibagatta nga bakkiriza ekyo ekivudde mu musaayi? Omanyi olinga ŋŋamba nti ŋŋambe gwe n'ono nina okwagalana ku ddiiru ki nina okwagalana tujja kwagalana ku ddiiru ki so kakati banakkaanya batya ng'olwedde tebakwataganyemu yes kakati kiringa oli bwemala okuyombagana oli mediator naja naga buli muntu mukwatagane mu ngalo nsikangane emikono so what basikangane emikono era still kiba kikyasigaddemu munda akakuku nga kakyalimu so bano nga abamanyi okusaba kubagamba bugambe nti tubasabire bakkaanye naye kati nze kyendowooza nti okusaba kuyinza obutayamba naye ekiyinza okuyamba kukkaanya mmwe kutegeeragana oba abantu abo bategeeragane bakkaanye kyonna ekinaaba kivudde mu musaayi oba butakkaanya bayinza obutakkaanya bweba bwa tebakkaanyiza buli muntu abeere kyali. Alright, thank you so much for watching. Embeera bwetyo bwetambudde tubadde ne Muzei Drake Sekeba nga tunyumyanyumyamu tuwayawayaamu nga atuwa opinion ye according to what is going on mu family ya Prince Job Paulo Kafeero nga abaana abamu bagamba bamuziikule tebamuziikula. Osobola okuteekawo comment yo wherever you are watching from. Yonna gye musinzira okutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala tubaagala nnyo.